Abasirikale ba KCCA enkya ya leero bakedde kusenda buyumba ku Parkyard okuliraana omwala gwa Nakivubo omubadde mutundirwa ebyamaguzi by'abasuubuzi era nga balekeddwa basatira olw'okufiirizibwa emmaali yaabwe. Abasuubuzi balabiddwa nga batunula ebikalu ng'obuyumba bwabwe bwe bumenyebwa era ne bakukuluma nti ekitongole kya KCCA kyabaguddeko kiyiifuyiifu nga tekisoose kubategeeza kwamuka kifo kino. Obubbi bwe balina bagala kuba ttaka tulina okulwanagana nabo bakube bali abajega bwe tugenda kwekuba wano yandibadde atuwa emyaka 10 perspectively n'amanya nti omunnayuganda ali mu kifo gundi yeeyiye ebbanga bweriti n'abanga yeesootinze naye tosobola kuwa munansi nnaku 2 agenda atwalewo ebintu byo famire y'abaana bagenda kuddamu okusoma ali mu nsi ye. Wabula okumenya obuyumba we kubadde kukyagenda mu maaso, abasuubuzi abamu balabiddwako nga bagezaako okutaasa ebyuma ebimu nga bwe babiddusa. Okusinziira kwakulira ebyokwerinda mu katale ka St. Bali ku Ddembe, Kasita Godfrey, ettaka akatale kano kwe liri lyabwe era nga tebalabanga bwe bamenya mateeka kukolera mu kifo kino. Kera ffe gye liyita ku byuma byabwe ebyo we liyita naye ffe ze nkugambye liri ettaka lyaffe lya katale twaligula twalisasula ekyapa tukirina buli kimu kyonna kyeyogerera era twaligula mu Campradix Land Board ekyapa tukirina era ffe kye tubasabye ne tugamba nti bani baleta nga tebannamenya bani baze basobola okukozesa management nebayamba nebawabula so si kumala kujagamenya bumenya midala gy'abantu kubanga bagisasula. Kyokka si bwe guli okuva ku KCCA, omwogezi w'ekitongole kino Peter Kawuju ategeezezza nti mulimu gwabwe okulongoosa ekibuga n'okukuuma obutonde mu kibuga ng'abantu bano babadde baddugaza omwala gwa Nakivubo ate nga baze babalabula enfunda eziwera naye nga tebawulira era kwe kubasenda. Kawuju ayongeddeko nti si bakukoma kusenda bantu bonna abeesenza ku mwala gw'e Nakivubo nga wano ku Parkyard we batandikidde. Twongera bulijjo okulaba nti tulambula ekibuga ate era n'okulaba nti abantu bakuuma obuyonjo naye nga olunaku lwaleero tuvuddeyo oluvannyuma lw'okusomesa abantu n'okwogera nabo okumala ebbanga okulaba nti twongera okulaba obuyonjo naye nga tulina abantu bangi mu kibuga nga bo baali basazeewo okuconnectinga amazzi oba kazambi ava mu bizimbe byabwe mu myalo egitwala mukoka ekireeta obulwadde era ekiyinza okuleeta obulabe eri abantu baffe. So olwaleero tukedde okukola ebikwekweto abantu abali ku chano era nga tujja kweyongera okulondoola Nakivubo chano yonna okutuukira ddala wonna weekoma okulaba nti abantu abaali basenze nako nga bataddeko obuyumba bonna bavaako ku lw'obulungi bw'ekibuga era ku lw'obulungi bw'obulamu bw'abantu baffe ababeera mu kibuga Kampala. Bino ebijjidde nga KCCA ezze erabula abantu obutakolera mu bifo ebitatulukana na mutindo gwa kibuga naye nga mpawo kikolebwa. Grace Nantale Kakoza, KTV, Amalindirire.